Bannaddipi beeyamye okutona emitwalo 5 miramba egya siringi za Uganda ku buli goole n'ateebwa ttiimu y'eggwanga The Cranes mu mpaka z'ekikopo kya Africa eziyinde Gabon. Kino kidiridde Uganda okumala emyaka 39 miramba nga teyeetaba mu mpaka zino era nga wano ekibiina kya DP we kisinzidde okugula buli goole n'ateebwa mu mupiira gwayo ng'eyambalagana ne Ghana olunaku lwa leero. Fenga ekibiina kya Democratic Party okulaga okusiima kwaffe tuguze buli goolo yonna egenda okuteebwa mu tournament eno mu kikopo kino eky'ababinywera ku lukalu lwa Africa emitwalo 5. Era tusabirira goolo ziteebwe nnyingi kubanga gye zinaakoma okuteebwa ennyingi naffe gye tunaakoma okusasula ssente ennyingi. Bannaddipi nga akabonerako obuwanguzi bambadde emijoozi gya Cranes nga n'ensimbi emitwalo 5 ez'okugula goolo zaakulaga obuwagizi bwabwe eri ttiimu y'eggwanga. Bano era bakubidde President Museveni omulanga okwongera okufujjirira ensimbi mu ttiimu y'eggwanga kitumbule omutindo gwayo. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Kenneth Paul Kakande, ky'ekiseera gavumenti eteeka eby'omuzannyo ku mwanjo kubanga ttiimu y'eggwanga The Cranes n'abazannyi baayo omuli Dennis Onyango bakoze ky'amaanyi okutumbula eggwanga wano ne wabweru. Ttiimu yaffe ya Uganda Cranes terimu bantu bawera 50 balinga abantu 30. Tusaba President ku bisawo bino byagenda asitula ng'atwala mu butale nga waaba boda nga waaba mwogeredde obulungi n'abamutereddeko akaseko akwateko ekisawo kimu awa abaana baffe aba Uganda Cranes nabo beyagaleko kuba be basitudde bendera yaffe. Olunaku olwaleero si lwa bulijjo anti Uganda Cranes lwesoose okuvuganya mu kikopo kya Africa mu myaka 39 era ng'esoose kwambalagana na Ghana. Sabbiiti ewedde President Museveni yakola enkyukakyuka mu magye g'eggwanga nga mu kino mutabani we Muhoozi Kainerugaba yamufuula omuwabuzi we ku by'okwerinda. Bannaddipi bagamba nti ekifo kino kyetaagamu omuntu alina obumanyirivu so si oyo alina oluganda ku pulezidenti. Aba Democratic Party era bavumiridde okusosola mu mawanga okujjudde mu gavumenti eriko mwe bagambidde nti President Museveni akikola mu bugenderevu ebifo eby'enkizo byonna mu ggwanga okubiwa abantu ku ludda olumu. Wano bawadde ekyokulabirako nga ekya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda, akulira bbanka y'eggwanga, Ssaabalamuzi w'eggwanga, n'akulira amagye g'eggwanga n'ebifo eby'enkizo ebirala. Uganda aleme gitunuulira nga famire ye. Ekikolwa ekyokuwa mutabani we ekifo ky'okuwabula president nga mutabani we yawabula president, tulowooza ekifo ekyo kigendamu abantu abalina experience. Tetumanya experience mutabani we gy'alina era twebuuza nti senga teyali mutabani wa president ekifo ekyo yali kifunye. Tusaba president nti atunuulire Uganda ng'eggwanga eddamba, aleme kutunulira Uganda ng'ekyalo ekimu. Tusobole okuba nga ffenna nga bannayuganda tetubaamu mbeera erabika nti waliwo obusosoze mu mawanga. Ku ky'omusinga bw'Erwenzururu Charles Wesley Mumbere okutwalibwa mu kkooti ento ey'Ejjinja nga bannamateeka abe tebategeezeddwa kyokka naggulwako emisango emirala 7 omuli ogw'obutujju n'obutemu. Bannaddipi bagamba kino kyakutyoboola ddembe lye era nga ye ng'omuntu alina olukusa okuwolerezebwa nga n'ekyobutategeeza bannamateeka abe si kya bwenkanya. Madrid Nabukeera, KTV, Amalindirire.